Anze nga bwe nkugambye nti Tamale mirundi mulabidde emyaka gyonna gye mmaze mu mawulire. Naye omuntu abadde asisinkana Tamale mirundi abadde bamulaba ku TV oba ku radio batonadde bamanyi Tamale mirundi kyali ate emabega oba mu mutima gwe. Nze nno ng'omuntu era bw'aba n'obunafu ate n'amaanyi ge nze nina ebirungi bye mbadde mukola ki bye mbadde mumanyiiko n'obunafu omuntu aba n'amaanyi n'obunafu. Naye nga nze bimu ku bye mbadde natandika okulaba Tamale mirundi nga nakajja mu mawulire nga ndi ku Radio Star. Tamale mirundi yajjanga okukola program ekimu ku byo bye nasooka omumanyako nti wadde yali akola mu ofiisi ya president naye nga wessaawa bwebeera yakunyumya yalwali nga musajja ali simple nnyo ye muntu gw'olina era nga waba toyinaamu 5,000 n'omugamba sirina nga tayinza butakola ki. Era nze abantu benzijukira benala biseera ebyo abaalinga nnyo mikwano gye baamulinga ennyo ku lusegere nga babanda Innocent Elia Banda abo bakasujja ngero balaba nti bakinywi nga toyinza kumanya nti musajja avudde ku nnyonyi abewa president. Omuntu wawe okusooka okumulaba oza 2:5 nga nakayingira amawulire jukira ebiseera ebyo fe abakabalenga nga president ng'oluusi bagamba kamera eno gitwala ku Kokero House era namusika naawe Kokero House nangamba gwe Kigundo w'obuzaava bulijjo nsoma erinnya lyo naye mbadde simanyi noba otuba okola ki biseera nali kasajja katima gwe kasajja akawandiika stories zino zonna ez'obuzaava ne mugamba nze nemugamba nange nze mmaze ebbanga nkuwulira era mbadde kale nkulaba ku TV kubanga twali tumulaba ku TV yabeeranga kyo naye nga sikusinkanako maaso ku maaso naye nga era eddoboozi ndiwira ku edduka yabeeranga ku radio ne bannambooze baani abo era mu kunyuma ke ng'olaba eddala musajja Tamale mirundi yali ategeera ebintu bingi kubanga abadde musomi yali musomi wadde oluusi yagattangamu nnyo supu mu bintu ebimu ng'asafuwaza nnyo of course ekyamukweranga niyo nkola y'abamawulire bangi bakikola nga naye akakozesa ate nze kyali mwagalako nga tatya kunyiiza muntu nga ye agenda kubawo ekigambo nga kikuba oba onyiiga okole ki oba onyiiga okole ki onyiige naye nga ye munnamawulire ekyo kyeyanoonyerezaako kyeyazudde ate era ebbanga limaze mawulire ngenza okukira nno munnamawulire okubeera ow'amaanyi ennyo oteekeddwa okubeera ng'onyiizaako ku bantu naye ng'obanyiiza mu butuufu bantu bangi si mu kubatyoboola ate wonyiiza omuntu oluusi tamanya nti noba omunyiiza omuntu abeera anyiize nga munnamawulire tukkiriza onyiiza singa owandiika eggulire nti gundi yabba ettaka nti Kigundu munnamawulire wa Beg Media ayagala kubbako omutuuze w'e Butambala ettaka lye nga kituufu naye ate ekyo bw'oba wandiise ekituufu oba tokoze naye ekibikwe kujja n'ogamba Kigundu bamukutte agenda kusaddaaka omukadde amutwaleko ettaka Tamale yayagalanga nnyo ebintu by'ebisibo emu yambuuzaako nti no wali oguze ku malaaya ne mugamba yagalanga nnyo ebintu ebyo nangamba toli musajja ki atagulanga ku malaaya namusinkanaawo wakati wa UBC ne National Theatre alumu nangamba naye mukulu Kigundo abadde asinga okutambulira anangamba gwe tuli musajja ate oba tuli omusajja nga tugulanga ku malaaya naye nangamba ate ne mukyala wo kimanyi bakyala baffe abeewaka nabo bamalaaya mu ngeri eki ne tunyumya bwe ekito ne tuseka okiraba so okutwayiza awamu yabadde muntu wa era emboozi ye ng'ekwatagana nnyo ku bintu 2-3 abakyala omwenge abadde amanyi ebintu bingi abadde amanyi ebintu bya Buganda history wa Buganda abadde amanyi history wa Catholic Church eyo nga watuula n'akunnyonnyola engeri obukatoliki bajja mu Uganda nga bunyikiza n'ebuyingira mu byobufuzi nga watuula n'akunnyonnyola ebyobuwangwa bino ebyabakabaka ebikwatagana ku Buganda wadde tugamba abadde ne kyekubira naye ate kikwewuunyisa ate ze institution oba byebitongole byabadde asinga okunyiiza naye abadde abinyiiza kubanga alina history gwamanya atabasanyusa anti olumu abadde ayitawo ebitongole byaffe nawo bimanyi kati nga zino bibeera n'entondo nyingi mengo teyagala kuwabula oluusi wadde oluusi abadde akikola n'emengo eyina abagiwabula togiwabulira mu mawulire lwaki nali katulaba ensobi gy'oyina era kyebadde mwagalako
Yakwata Mengo wekola ensobi tyagala kugambwako. Yenga akwata olupapula. Yes, naye lwakuba oluusi naye abadde ate ayitawo mu kuwabula. Oluusi nga atandika kufuma buvumi. N'ajolonga. Kubanga oba owabula omuntu. Pointing out ensobi za Mengo tesigala n'ogivumye. N'osobola okukikola mu ngeri etakola ki? Etavvoola Kabaka, etavvoola Buganda. Ekirala. Tamala emirundi wamutegeerako ng'omusajja. Wakimanyako nti abadde ayagaliza. Ekyo mbadde sikimanyi naye nze we ŋŋambira nti Tamala yabadde ayagaliza. Bwe yali akyali mu ofiisi ya pulezidenti nga bw'obimanyi ebya ssente. Abamawulire bagendanga ewa pulezidenti nga pulezidenti agenda n'agamba abaana abo mubakoleko. Naye abamu ssente ezo nga bazeggala. Tamala emirundi kye yakolanga era abadde abyogera ng'abagamba temuvaawo. Era njukira olutalo olwajja Tamala mu State House omanyi ki Tamala afudde era nze nkiwa ku bintu ebimu ebisinza okutta Tamala engeri gye yakola ki engeri gye yava mu State House era mubadde mulaba nga mu interview 2-3 ng'era akiddiŋŋana n'abasajja abo era abantu abo era n'aboogeza Tamala ate kino sikyogera mu bubi Tamala yes fena twali tumanyi Tamala adde ayagala akengeke abadde akaaga naye bukyanga bamugwa mu State House yali yagenda mu overdrive kirabika balina ekintu kye baamukola era abamu abadde aboogera yes nekyo kyamuluma nnyo ndoze engeri gye kubanga oba yakinyonyi ewawe yali ne ku TVM n'atulika amaziga n'akola ki n'akaaba okiraba nkiwa nze ng'omuntu kiwa Tamale kyamulema kimulemye overcoming circumstances ezo enfuluma gye yafuna ne bamulemesa ssente nyingi kubanga abantu bangi bakoze ne pulezidenti yennyini abadde amwogerako n'agamba nangobanga agobe Onapito yali akola ne Tamale yava mu State House n'agenda mu ki mu Uganda Boys uyo amaze emyaka yali naye Tamale bwe yavaayo okiraba n'ekyokubitambala kati yalina plan B ago mazima Tamale yava mu State House nga talina ki anti teyamanya nga talina plan B ate ne president namwa soft landing y'omulimu gwa senior presidential advisor ne era ekyasinga okuluma yava mu State House nga talina plan B era kibere kyogamba ekyasinga omuleetera obuzibu mu bulamu bwe obusembyeyo kuva mu n'atabeera bize n'abanga obudde obusinga amusonyi Katonda Tamale era afudde azunga adde eno adde eri ate leero ali wa Hamu leero ali wa Kojja Kimbowa leero avudde waki ekibuledde ekyo kubanga tayadde na plan B abali mu ofiisi babiwulira ebyo babiwulira babitegeere naye nayo ate si buzibu bwabwe kubanga siteeka nti n'omuntu alina okubeera mu kifo kimu paka waali naye abali mu ofiisi balina okuyigamu naddala bye bakozesa bakolera mu State House nno ekiseera kituuka n'okola ki n'ovaamu newetekedde otya emirimu gya State House si gya contract ate n'ekyokubiri jjukira Tamale emirundi we yali mu kifo ekyo yakola kinene nnyo yadifendinga nnyo President Museveni era newafiiridde era nga yeyita mbwayaani mbwa ya mwami oluma Museveni omugobera nga nange nkola ki embwa ya waka omulimu gwayo guba gwakuluma ekyasinga okuluma weboggola n'olemerawo ng'ekuluma ekyasinga okuluma engeri Museveni gye yamukola ki gye yamugobamu naye nga alaba omusajja gwe nnaaniridde weye nti kiki jjukira akugobye akuzizza ebbali abantu bobadde ovuma endaba gye bakulabamu ate abamu bazze mbatandise okulagana abamu babafudde ne baminisita yavuma oyo omusajja yavuma nnyo amama mbabazi nga bakamu n'agamba oyo amama mbabazi abadde munda nga atukolera munda naye nga tumanye aduyi naye batukese ate Museveni naddiŋŋana neki mu bufunze Tamale teyasasuddwa bakoledde simanyi kubanga tewalina kubanga nze kyemmanyiiko kyenawulidde State House ndoze byonna ebisale by'eddwaliro ebyo yabisasudde kyamaanyi nnyo banawudde bonakwandi basasula miliyoni meka ate jjuka n'okuzika ne programu y'okuzika yina era yekola ki june kubanga toboyagala ebyo babikoze ebyo babikoze naye bwogerageranya emirimu Tamale emirundi gyakoledde gavumenti obukyayi bwafunye olw'okulwanirira gavumenti ebeere mu buyinza n'obulamu bw'obusembyeyo abasasuddwa yasoose okwera gavumenti nze nsuubira bamusasudde ekisaana kubanga abantu bangi bakwedde gavumenti kubanga nze ndowooza ku bugezi bwa Tamale emirundi gwabadde nabwo n'obumanyirivu na buli kimu naye yandigenza okufa ng'abaddeko minisita ng'oli gwe twalira nti nze ndifa sibaddeko minisita ogamba okubeera minisita kyekisingayo
si kye kisinga nene Tamale yandibaddeko lwaki abantu olowooza bakikayanira ekyo tekiri mikono gyaffe kiri mikono gy'omuntu alonda ye Museveni mu kulaba kwe yagenda okulaba nga Tamale tasaana kubeera ki kubanga ekyo kifo yakyerekereza ekyo President Museveni yalonda baani baminisita ye magezi ge ate juke yakolako naye kati gwe omuntu w'ebbali gwenza okulowooza yandibadde naye nga ye Museveni akoze naye Tamale mirundi yagamba nga bamawulire nti nze nga nkyali mu State House temuyina kujjabo ne musiiba mu State House ne mugendera awo ekyo sikimanyi naye nga kyemmanyira bamulwana nnyo mu State House ekyo yakyogerako yennyini bantu bangi bamulwana ate kyoba bamukubanyangamenye kubanga Tamale mirundi yagendanga ku radio ng'abantu abasinga gye bamanyi mu bakozi kubanga teyavanga ku zi radio kati abamu abakolanga naye ne kibaluma bimu kubyamulwanya bimu ne batandika omulwanya ate ke yali wamawulire ne bamufuula wa lugambo nga bamanyi tugamba abo ba lugambo yo wa lugambo akulabye era natandika okumulopa ne bamugamba yo Tamale agenda ku radio agenda ku era lumu ekyajja Tamale kuba kati bino bintu temukimanyi naye ekyajja Tamale mirundi ku radio ezimu ku TV yasobola n'abeera ku WBS balina sojja byanga n'ekibazo WBS ekyaliwo lumu abantu abamu bagenda batwala akatambi wa Museveni nga bagamba Tamale yagenze ku show nga atamidde laba amaaso ge Tamale yalina engeri yakinyonnyola yagamba Museveni nti ne studio manyi ekirabo naye ekigendera ky'abantu ekyo kyali kyakukola ki kwonoona n'omwami yali ayagala okumugyamu ogwo omulimu mumanyi kwonoona linnya lye wa mukamaawe mumanyi eri yotegedde sigenda kwogerayo ne bw'otayogerayo n'abana baTV nabo bategeddeyo aveeri naye yatwala akatambi n'agamba olaba press secretary wo nga abamawulire byakuyiga ki ow'amawulire olwaleero akulaba gwalabyeko ku Tamale mirundi ebbanga eddene nange byeyandibadde amuyigirako Tamale nina ebintu nga 2-3 byensobola omuyigirako ate nina ebintu 3 bina byenjagala bannamwere beewale kuje buli mulembe gukyuka n'enzimba naye ekyuka Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba okwa buli kika okutuukagana n'omulembe tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka amasomero amasinzizo hotels n'ebifo ebirala mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe tukola general construction okuba plan eza buli kika okukola finishing electrical installation plumbing okusiba tiles ne painting kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika tusangibwa Nateete ku Prime Village Mall level 2 room D7 esimu noti 757 noti 54 noti noti oba noti 772 noti 9 Kato Akura Construction Services Limited Zimba Uganda ebyokumiyigirako saka Tamale abadde asoma nnyo area munamwede yes babeere informed ekyokubiri Tamale abadde alemera ku nsonga olw'okuba nti anoonyereza yes ekyokusatu abadde tatiisibwa nga munnamawulire kasitaba ng'alina bwino we yes yesaagala bayigire ku Tamale oluusi abadde avuma n'ayitawo ekyo tebalina kimuyigako abadde n'obusungu bungi oluusi obutasaana ng'oluusi wagenda oluusi yes tumulabye ng'asikambukana ne banne abamukyaziza oluusi kuti naye bagamba bamuntu bwe babukolanga nga bukodiyo munamwe talina kukuuma busungu Tamale abadde n'obusungu bungi abantu bonna abakoze naye bakimanyi oluusi nga wabeera n'obusungu bungi era walabanga Tamale ng'amanyi okubeeraawo naye lumanyika amannyo n'akola ki okyeba simanyi okulaba ebyo ebibikola of course n'ekirala kyesaagala nagendamu nnyo ng'abo bantu fena tulina okuteeka care of our health engeri gye tulyamu engeri gye tweyisaamu engeri kyokyo tekiri ku munnamawulire tekiri ku muntu yenna naye nga munnamawulire tulina okukitegeera oluusi naye tuwandika tetulina kubisaawo tusobola okukritisizinga tusobola okulondola bino ebitongole ebitukavalinga naye nga tetuvudde tetukoze eki tetuvumye tetulengezza kyamukisa mulungi bingi abaami badde basuubira nti tebijja kubaawo bibaddewo okugezaawo kumusabira misa tugirabye era nako ekyanneewunyisiza kubanga eggulobedde abantu bagamba nti bayinza obutamusabira kubanga ekisooka abadde n'abakyala ye yennyini ng'akyeyogerera abakyala be 3 etulowooza ekkiriza ebintu naye tomanya ayinza okuba mu ssaawa esembayo
ate yenenyeze ebibibye okwawukana ku kyamunaffe Katono bwa meya soko tugendako nti Katono bwa meya batugamba yayina essabo ate tamala emirundi tabadde na ssabo abadde abyogera bwogezeza mu lusaago n'ebifaananyi singa byatambula abadde abyogera bwogezi mu lusaago nze ngenda kuddayo mu bajjajja yange naye ng'ekirungi sappule ye nga temuva mu bulago ekyo kibadde kituufu akatalekeka ku mirundi kowulira nti kano tamale yatandika bebamu kubawanirira ekibiina kyawujja ekigatta bannamawulire ogw'omulimu yagukola ne kati kikyaliwo tamale agenze naye nga bamawe tusobola omuyigirako ebintu bingi kosi tulina ebintu bingi byetugenda omumisingako nze ne katembawe just katembawe ng'obadde awo ng'obadde stressed naye ne history tamale emirundi yabadde alina history ku bintu bingi oyinza okutwala tamale n'akubira history wa media mu Uganda nayo n'okola ki naddala omuntu era ebintu bingi ze bengenda okukola ki abadde ne saidi ye mbadde saagala naye tekitegeeza nti nno ki kino okutwaliza owamu abadde muntu ebirungi tubimutwaleko ebibi tubyewale mwebale nnyo mwebalire ddala okutugoberera katusabire tamale mirundi ebyamusobako Mukama y'anaasalawo n'ebirungi bye Mukama y'amanyi